Mpuga finito. NUP Mpuga finito. Actually member one. Finito. Bisigadde bya member goyogeddeze gambye gwe manya mu bya National Unity Platform bino twala byange nti omwami oyo finito. Finito. In our mind, for us, Mpuga is declared persona non grata. Mpuga ali persona non grata mu byaffe. Tetumulabawo. We don't see him anywhere. He just wants to have a day in the news and to recover from his Yuda Iscariot politics. Kubanga yatutunda. Munnange gwe kirabanga ekya bulijjo. Naye omuntu gw'obadde weesiga. Nga weesiga omuntu n'omwesiga n'akulyamu olukwe. Olaba kati gwe weesiga obutono obuyinza okunkyaya. Kunkubira simu n'ongamba wayi swankya tuli kusanyuka saawa emu. N'onninda ne sijja tonkyawa. Naye kati ono gwe twakwasa ebyaffe nti genda otuggalira oluggi lw'emmanju. N'aggulawo n'atudongowaza n'atuyunguwaza ne bamuwa amajja. N'akomawo n'atugamba nti bansiimye nti obuweereza tebubangawo. Nga ffe abaamuweerezayo tetunnamusiima. Tetwamuweereza okontana nabo. Njagala tusagala tukifuule na academic. Pate eri mukuluzinga sober minds. Teyinza ba sober mind nga Yuda Iscariot. But you need this sober people. Omanyi gwe tosoma Bible. Yuda Iscariot ye yalya mu Yesu olukwe. Yuda Iscariot batuula ku meza y'ekyeggulo bonna. Wuliriza Yuda Iscariot yatuula ku meza ne Yesu. Era nze ekyampa amaanyi kubona nga bino binaaba bitya. Nene nsijukira nti ne Yesu yamala n'azuukira era n'awangula. Yalemerako. Ate ye yamanya. Ekyenjawulo kono Yuda Iscariot, ono Yuda Iscariot Pro Max. But you need him. No, we don't. We don't need Yuda Iscariot in salvaging our country. People. He has a lot of appetite for corruption. Naye babadde mu ttaka. Babadde mu ttaka. Babadde mu ttaka. Mukolo bagikoledde mu ttaka. Ekisaawe ky'essomero gye baba. Olaba gwe ky'oyogedde ekisaawe ky'ettaka. Ekyo kikulaga independence. Emikolo bagikoledde mu ttaka. Njagala onnoonyezeeyo omukolo ogwa pulezidenti yenna nga guli mu ttaka. Nga siri agenda ku site, siri akwapuruvinga kintu kyonna. They cannot stride out of Kololo and get an semblance of such a facility. Tegeera nno kye nkugamba. They cannot travel out of Kololo and get a similar facility anywhere in Uganda. Ekyo kikulaga obutali bukozi bwabwe kuba Kololo si yaabwe. Bagisangawo. Oli ku independence as you recognize all that because that is attire. That is attire. Okay? Ndabe kisaawe. Simply. Taka. Kati gwe mbuulira nsi ki eri underdeveloped bwe laba. Taka. Iyo taka. Is that an issue, Alex? Tuyinza kugirabanga issue. Bomanyi kitegeza omanya waberende embaga kati baleetayo n'omuddo gwe bapangisa mugwalirirawo. Nja kusaba Osegede Kayongo akungu nti challenges zaffe bw'oba mwangu nnyo olaba ebitono ye yabadde atudde wansi ku carpet. Naye eri ewalala wonna ttaka. Of course, the producer is struggling to bring some semblance of green. No. But it's acceptable. No. What about that? Takati gwe ndeterayo omulala. Nti tebasobola kuba na Kololo out of Kampala. That is how they are. Gwogenda kulwana nabo baterereza naye bwe bato bwe bafaanana. Njagala gwompeeyo omukolo gwonna ogwa independence wano. Gende Kenya gulabe kubanga ennaku tezaawukana. Gende Kenya ogulabe. Genda Tanzania ogulabe. Genda wano Rwanda ogulabe. Genda ne Burundi ogulabe. Ffe tufaanana Southern Sudan. Yakufuna obwetwaze Julia Balama. Ate naye tusinga. Nenga president waayo tayinza kuyimirira n'atakola nsonga ku muzindaalo. Mukisa gwe tuyina ngugamba abantu bulijjo bwe kuba nti nannyini masannyalaze omwagala w'abantu ekifaananyi ky'ekitiibwa kya Katonda Kyagulanyi Robert Sentamu waali. Ekitiibwa ky'ekifaananyi kya Katonda tomanyi nti gwe bakola mu kifaananyi kya Katonda. Era buli bw'okola eby'ekitiibwa oba oweeseza ekifaananyi kya Katonda ekitiibwa. So ye Kyagulanyi. Ye Kyagulanyi. Waliwo abadde banfanfe wa mwami Kyagulanyi abaga nti takyasobola. Ate nti the other day you had Honorable Mathias Mpuuga nti tasobola.
owulira bamukaku honorable mwami mukaku mwami Mabike bagabano ono owayagani bainongo bagaine amagombe gali balya wabegomba kungu owayangani waiswango mwagaine kubanga amagombe gali mulya wamwegomba oleta n'abasasulwa program yabaguleno kungu bakuguze. No, I'm reminding you, I'm only telling you what olunaku lweggulo nabadde mpuliriza CBS ku makya mawulire g'essaawa 3 omanyi we gaadde gasoma nti Mukaku Lubowa ne Mabike babasasudde mikwano gya Mpuuga babasasudde kati mwe mubitya obuwumbi 3.5 3.5 billion zali lizingibwa 4 billion ne babawadde 3.5 billion kye babaweseza 3.5 billion kwe kuvuma kwe kukakanya kwe kulengeza omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu. I am on national TV. Yes, they've worked with Mr. Kyagulanyi. National TV. I expect them to know him more. If they come abo bonna nate bogamba nti bakola naye uliriza omanyi mukyogera nnyo mu they have worked. Those who were sacked by the National Unity Platform. Mukaku was sacked. Mabike was sacked. Lubowa was sacked. And on ate sacking yaabwe teyakoma mu kibiina ne public yaba sacking. Mukaku mumwerabidde Mukaku abaana bali bamukubira Lubaga. But does that take away the fact that yes. Munaye mukukula gwe nawe nabe wakula nabo botakyali nabo. For example Mukaku namwina wano naga nti yomu kubatandika people power. Therefore he knows omuntu gwoyogerako kati mwami Kyagulanyi. Banga people power ye Kyagulanyi yagambi people power teyatandika Kyagulanyi kibamuzimba anti ngambi yatandika people power teyatandika Kyagulanyi. They have just been available wannabes for elections. Nga buli aba available, you have a group of old men. Nindako, you have a group of old men, some boast of experience. So when you are there, they are always idle. They will come show up in your face. And as any human being, it is courteous to say, please come and work together. These were only available idle men looking for space to be bought. And truthfully, they have been bought. We are vindicated. I am vindicated. I am vindicated. These were mercenaries. And they are going to do a mercenary job. And there on that side, we will hover over them. We will defeat them. We will push them to the wall. They will regret why they have taken that stance against the oppressed Ugandans. I am telling you, they will regret. We will push them to the wall. We will squeeze them like mosquitoes. They will die in pain. They will die in pain for betraying the cause of Ugandans and thinking that we are all gullible. Okay? Oli mukuleta omuntu yakwata kabaka wa Yuda Iscariot politics Mpuuga nayo mulete kweno program.